والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون أقوالي. Amatenda amajivu gabereri Allah musasizi wa kisa kingi nnyo okusayira tukuze eri omubaka nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayatugira n'eddiini ey'obuluŋŋamo. Olunaku lwaliro nga tutandika ebigambo byaffe lunaku lwa mukaaga, tuli mu mwezi oguddirira omwezi ogwa hijja. Ayi Allah, nkusaba buli muntu yenna ali eyo ng'ayina ekimunyiga ku mutima okimuggirewo. Ayi Allah, mu mwezi gwe tusemberedde ogw'okulamaga ennyumba yo, nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam yasaba edduwa n'ozaanukula n'agamba nti abantu bonna bajje nga bava mu busonda bw'ensi yonna bajje balamage Kaaba. Twalabanga ekizibu era akiwulidde mu matu ge takikkiriza, naye kati ensi yonna etambula n'egenda n'erambula Kaaba nga Allah oluvannyuma lw'okwanukula edduwa ya nabbi Ibrahimu. Tusaba Allah mu biseera byewanukiramu Ibrahimu edduwa ye, naffe oyanukula edduwa zaffe. Ayi Allah, buli ali nange essaawa zino gwe tugenza okutandika naye olugendo olutaabe luwanvu nnyo, ayi Allah, nkusaba bw'aba mupangisa bumugjeemu obupangisa. Ne bajja ne bakonkona, ya Rabbi, ng'okyebase hajjati mu butuufu nga anyumirwa akabugumo ka bulanketi, naawe mwennyini nga okyayagala akabugumo ako, ogenda okuwulira nga bakonkona ssaawa 11 nanti yandirodi bw'atakkeera okeera mudduka. Kati n'asalawo naye akugire mu budde obutali bwangu. Bw'aba takugidde ku makya nnyo ate n'akuggira ekiro ennyo. Tusaba Allah atugye mu kubeera abapangisa, tubeere n'ennyumba zaffe nga tewali atukonkona. Buli muntu yonna ya arhamar rahimin, omwaka guno nga yagutandise talina kataka kasonzeemu. Ayi Allah, musobozesa asonge mu kataka, ate era omwaka gugenda okuggwayo ng'akamazeeyo akagule ya dhal quwwati wal jabaruti. Allah, abaddu bo bangi gy'empisa eyise bakaaba obufumbo. Ayi Allah, batereereza obufumbo. Bwe baba abaana babuwala basuule ku basajja abalongoofu ng'ate balungi, ate nga bakutya, nga bakutegeera, nga balina omukwano. Ayi Allah, nannyini buyinza. Bwe baba abavubuka nabo mpulidde bangi, meseji ziri wano ku ssimu tomalaawo, nga bonna bagamba nti tunoonyeza omuntu naye mbuliddwa omukyala gwe naawasa omutuufu. Nsaba Allah obawe omukyala omutuufu, eyo gye bagenda okukola emirimu gy'emirungi, atadde omukono ku nnakalo kagizimbye, ezo sente zaawaddeyo amaanyi g'ataddemu, g'oba oyisisaamu ya dhal quwwati wal jabaruti, omuwala amufune nga mulungi. Ayi Allah, nannyini buyinza, waliwo abavubuka bannange n'abakadde mu myaka abatonotono nga beegomba obutava mu nsi nga bavuze ku mmotoka. Ayi Allah, bawe bavuge ku mmotoka. Guno omwaka tegugwako okuggyako nga banyodde ku kiwuubiro. Emmotoka yonna kasiteebannamu. Ayi Allah, gibawe ya dhal quwwati wal jabaruti. Waliwo abaddu bizinesi zibatabukidde, buli lwagezaako giyiya ate yo nga yeetaggulula. Ayi Allah, nannyini buyinza, tereeza bizinesi zaabwe. Ayina akasente nga tamanyi bizinesi yakasaamu, aloote ekirooto ng'ali mu kutunda wali sipeeya w'amapiki, akeere ku makya omwo mwabassa sente era ziveeyo, asule ekiro ng'aloota nti mu woteeri agikole nateete. Oba ekibuga ekirala wonna, Imaamu Ali radhiyallahu anhu, omusajja yamujjira n'amugamba, ya Imaamu, ngaffe bwe tugenda ku kyalo ne tugulako ettaka lino lye mbadde mbasabira. Ono omusajja yagula ennyumba n'agamba, ya Imaamu, owange gwe Imaamu, ishtaraitu daran, naguze ennyumba, lakini jitu nzize wooli ya Imaamu, owange gwe Imaamu Ali, nga gwe omukulembeze waffe ow'obusiraamu, litaktuba li ahda shira'il bait, nzize ompandiikira akalagaano akalaga nti nno ennyumba eno njiguze yange. Kibi nnyo oggula ettaka ku kyalo kyeyamaani n'atasayininga. Kibi bwe banaakwegana nga baguzizza mpewo tojja kuba naakutaasa. Kibi nnyo nga togenze mu b'amateeka ng'olina ky'ogula. Kati n'onazze ewa Imaamu Ali amugaye engeri gye kiri nti gwe kati kabwejumbira wano sayininga ku ndagaano eno
kubanguza ennyumba. Imaamu Ali bwe yamwetegereza bw'ati, faraa atharu duniya, n'alaba obuwufu bw'okwagala ensi nga bujjudde ku mutima gw'ono omusajja. Waliwo omuntu gw'otunuulira nga tonnayogera naye noga wallahi ono ayagadde edduniya n'akatagga. Waliwo omusajja ya ilahi sama nga bw'otandika okusomesa ku kufa lw'oba okusomesezzaako avaawo mangu n'agenda, naye bw'akya n'agenda. Kati obumu ku bubonero olina bw'olaba n'ogamba ono ayagala nnyo ensi, kubanga tayagala mboozi yonna yakumujja ku nsi, agimatira. Era naye muli yeewulira nti agyagala. Abantu bangi tubalaba nga ye ensi eno agiriko ng'akulaga nti agyagala, nga naye akyogera nti obulamu bw'ensi bunyuma, ate nga bunyuma kiro. Waliwo omulala yagamba ye tayagala kwebaka, ayagala ensi, takyayagala nagyebakamu. Yagamba obuzibu bwange si kyayagala kwebaka. Ameka Allah bammye otulo, gwe nno totwagala bwagazi, naye waliwo abatafuna tulo olwa bizibu. Sajja bali awo balina ekyengera kya Masjid al-Aqsa mu Isirayiri, omuzikiti gubali awo, bw'osaaliramu esswala emu amadaala gaayo manene, gwe gumu ku mizikiti esatu egyayogerwa ng'ovudde ku Makka Madiina jangu awo ku Masjid al-Aqsa, naye wallahi bagiri kumpi tebasobola gisaaliramu. Aba Palestine, oyo ye Allah akuwa ssente n'akujja ku mmere. Tutogenda kulya eno emmere olw'okuba ejja kwongereza pressure, tolya eri mmere ejja kwongeza sukaali. N'osanga omusajja mugagga naye nga talya, talina byalya. Allah yabimuggyako byonna byonna. Kakati Imaamu Ali bw'amutundira bw'ati n'alaba nga musajja alimu edduniya. Bwe yamutegeera mbu alimu edduniya, awulira kye yakola. Sajja bedda baali bakulembeze bannange, yakwata ekkalaamu n'agamba ate nze nga ne kuwandiikira ndagaano, ng'atandika bisimillahi rrahmani rrahim. Yawandiika atya nga tetunnaba, njagala nkujjukiza ekyandeese. Tuzze ku Salamu Charity ku nkulaakulana, tukulaakulanye eddiini yaffe n'obulamu bwaffe, nga tutandika ebya Imaamu Ali. Mmwe abasooka bentera okuyita Abubakar musooke mu reporting, jangu tuzimbe omuzikiti gw'e Nakaloke. Nabbi bw'aba yakwata ssente n'azimba omuzikiti gw'e Madiina, naawe jangu ozimba omuzikiti gw'e Nakaloke. Tulaba nti okwagala edduniya, okwagala okulungi, taruku ma fiha, kwe kuleka ebigirimu. Ebisanyusa byonna obikendeeze. Oyinza obutabijjaawo kubanga tulina okusanyuka naffe tuli bantu, ate tusanyuka mu nsanyuka ya halaali, naye ate byegendereze osobole obifunamu ate ejjana, kubanga yenkulu ennimiro ya Katonda gye tugenda okulabako leero gwe musomo gwange. Njagala tulabe abanaazimba Nakaloke ebyabwe bigenda kuggweerawa, abatazimbe Nakaloke beepime nabo ebyabwe biggweerawa. Gurupu esooka musooke mujje, ow'MTN ogenda kunyiga 0 star sooka na star kamunyenye emu mukaaga ttaano, ozeeko star, ozeeko essatu, ogoberezeeko hash oba akadaala. Bonanyiga okay, bagenda kugamba enter merchant code. Ow'MTN merchant code teeka mu 31586 ng'ogamba eno jjana yange kigatteko. Gamba nyiga eno ennamba naye ye jjana yange. Ejjanaayo kodi kati gy'osaba Allah akuyisizeeko yiiyo 31586. Onyige okay, bakugambe enter amount. Teeka mu ssente ng'ogamba eno ye jjana yange. Ogeeka nzimbire Allah omuzikiti, yaŋŋamba nange ajja kumpa ejjana ate anteeremu ekizimbe. Lubiri olw'omujjana tugenda dulaba lubeera lutya, singa mbiri zino ezisigadde. Teekamu kati awo akasente ng'olina olubiri lw'osuubira. Onyige okay, bakulesha ebintu bingi naye londako namba emu eriko ekigambo mobile money. Onyige okay, bagambe enter pin. Oyingize namba y'ekyama. Nkufuna erinnya lino, ngenda ku reporting nga nkusabira edduwa egi. Leero ngenda kusaba edduwa 2 zokka, naye nkukakasa zigenda kumalayo edduwa zonna ze twali tusabye wano. Edduwa zigenda kuba 2 ze ngenda okusabira buli muntu kwendabako erinnya ku maanyi ge nga bwazze, naye zigenda kwenkana buli dduwa eyali esabiddwa. Ojja ziwulira. Airtel sikubuza kakisa, naawe nyiga star
emu 85 ozeeko star oteekemu omwenda osembyeyo hash oba akadaala nyiga okay nabo bagenda kusaba merchant ID eyo merchant ID girangira ogambe yeno ID enyingiza mu jjana ya Mungu ginyigemu n'amaanyi onyigemu 4 n'amaanyi 3 ozeemu 4 onyigemu 2 oteekemu omwenda onyigemu 8 osembyeyo omwenda gamba yeno security court entwala mu jjana gye ngenza okuwulira 4342989 onyige okay bagenda kugamba enter amount teekamu akasente koogamba nti mbutuufu kano nange kantwala wa Katonda kanzijeko byonna byenzize enkola ebitajja kateeka bonanyiga okay bagambe enter payment reference oteekawo erinnya lyo bagambe onyige okay bakusabe piniyo ogiyingizeemu weebaleebala ogambe ndi wa mujjana gye ngenza okuwulira oba siri wa muyo ab'omujjana beesiimye abatali ba muyo balabidde ddala kubanga Allah w'ekitiibwa yagamba ulaika almuqarrabuun abanaabeera mujjana be bajja okubanga bakulusegere ne Allah. Imaamu Ali alengera omusajja ng'alinga kubampulidde wano ngambagamba nti kati omulanga gwe tuliko omuzikiti gwe Nakaloke tuguzimbe ne bawulira nga abagenda okusalwa. Oli n'agamba eyo gye ndaga wali akafuna kati bwe bubonero bwe yalaba mu musajja oli kyeyava amugamba nti kale bismillahirrahmanirrahim n'asoma erinnya lya Allah n'agamba laqad ishtara mayitin min mayitin. Omugenzi aguze okuva eri omugenzi daran amuguzeeko ennyumba ng'ennyumba eyo taqaw fi thiqati almudhnibin wa diqqati alghafilin. Ennyumba eyo ng'eri mu bantu abakola ebibi eby'omunda ennyo eby'amaanyi ennyo. Kitegeeza Imaamu Ali yakubanga tooki ng'alinga alengera n'emirembe gyaffe gino. Ndaba ebibi bye tukola tutuuse ekiseera nga tukola ebibi ne sheitani n'etwewuunya. Mutabani wa Umar Abdallah lumu yasanko sitaani n'agigamba kaifa tajidul unas, abantu kati obasanze otya mu kubakema abantu gwe nga sitaani omulimo gwo gutambula gutya eri abantu. Wallahi wulira sheitani kye yayogera. Nze naawe twekaabire kwate tumale tusanyuke nnyo ffe abasomebwa amannya wano nga gagenda ku Nakaloke kubanga tetuli mu kibinja kino. Sheitani yaddamu Ibn Umar mutabani wa Umar nemugamba kuntu uallimu nnasa turukati dhalalat al'ana ata'allam minhum. Nza yali ayigiriza abantu amakubo g'obubuze nga mugamba yambala kana akapati akagoye k'oba oyambala kambale nga kakukoma wano mu bisambi. Naye al'ana ata'allam minhum, ennaku zino abantu nze abasomako namugamba kwambala ka ku bisambi akagoye kati ayambala ka munda kokka kasigazaamu. Sheitani netunula bweti neyiga negamba musomesa okutta ennoni gwe mutuufu w'okukwata ennoni. Kati bwe bwononefu bwe tutuuseko tetuyina kikolwa kyazikiriza mulembe kye tutakola mulembe guno. Olaba ekisiyaga aliwat kyazikiriza omulembe gwa Nabbi Lut alayhi salatu wassalam, abantu ne bagenda naye omulembe guno bagambye speaker wa parliament takyayina visa emutwala America Anita Among, ne bagamba ba MP abasinga ne be minister abadde bagenda America nga bayine visa nga tebakyayina kati bonna. Asumali baswalirwa n'atugamba musajja wattu nti nange yange yababuze bubuzi naye baadde baagala gisazaamu. Katubuuze masabab ensonga kyereese ebyo byonna nti mugaana muti ekisiyaga okuliibwa. Allah ensonga eganye omuntu kati ogenda mu America bw'aba yagadde gendayo ne bamumma visa ne bamukalubiriza olw'okuba ava Uganda olw'okuba yaganye ekisiyaga. Kyazikiriza omulembe mulamba mulembe gwa Nabbi Lut. Kati Imaamu Ali kyawandiika mu ndagaano inagamba taqaw fi thiqati almudhnibin. Ennyumba omusajja gyaguze eri mu bantu aboonoonye ennyo.
Allah yatugamba mu Qur'ani waliwo abantu yusrifun bwe batuuka ku bibi ate badiibuuda n'akola ebibi n'atuuka ekiseera ng'ebibi adiibuuda bidiibuude gwe mulembe guno gwe tuliko n'osanga omuntu ng'anyaga ye mwennyini ne yeewaana mbunze mu kunyaga nkwata kisooka saawa zino omuntu kigwa okyesiga omutwalo omugambe muno kamutwala mmanjireko sente we banaazimuwa n'azinziriza bantu bangi tubeesize bafamire olw'okuba alina ekifo oba looya oba ali mu gavumenti wa poliisi oba w'amagye n'omugamba kati nsindiseeyo gonwanire bw'atuuka eyo ne bamuwa ekyojja mu miro nadda emabbali oba si kyekyo ne bamusasula ate ye n'azirya kati kyagamba ensi eyo omusajja mwaguze ennyumba mujjudde ebyonono bingi wadikatil ghafilin n'abanafu bangi ekyansi nejjange eno gwogula buguzi kasawo ka seminti ennakalokke katonda nakuwejjana gye tugenda okulaba ejjudde ebirungi byotabala n'ogaana okukolera akakisaako oba bunafu obeerawo otya nga tosaala bunafu kyagamba ennyumba omusajja agiguze mu nsi mweri mulimu abantu abajjudde obunafu kati nga kyekigaana okusaala ng'okimanyi bulungi omuntu bw'otasaala subuhi ekyenyi kyo kino kiggwako ennuuru ffe tetulina bizigo bye twesiiga abakyala mugenda ne mugula ebizigo n'owaanisa bino nti bino tebyakoze kati mpaku kali nako ne bakaleeta mbu nako tekaakoze embalabe ne zikufuukira embalabe ekyenyi kyo nga ne bwoseko obanga akaaba naye ng'obuzibu buva ku subuhi kubanga omuntu atasaala subuhi laisa fi wajihihi nur mu kyenyi kye temuyinza kubaamu kitangaala nze singa mbadde n'obusobozi saawa zino nga tulina obudde obugazi ne bakuteera wano ne wali abasomi ba Qur'ani nga bana olabe ebyenyi byabwe bwe bifaanana bonna obalaba nga banyirira ebinevu bitinta nesigamba nti balina ssente laba omusajja Mufti Menk yajja wano naye ekyajjuza abantu ku sipuliimu nali nyimiridde kumpi n'abakyala abamu abazze awo ku sipuliimu okulaba Mufti Menk ne baganza ekyandeese omusajja oyo mulungi nnyo naye omusajja ekimuwa nuuru ku kyenyi asaala subuhi azukkako n'ekiro n'asaala omuntu atasaala swala ya dhuhuri ey'essaawa 7 katonda ajja baraka mu byenfuna bwe bwavu bwe tuyina Imaamu Ali kyamugamba wa dikkatil ghafilin abanafu bayitiridde mu nsi eyo obwavu gwabweyagaliza bunafu bwo dhuhuri singa ogisadde oba olyawo obugagga bwandibadde budda gy'oli ne laisa fi rizquka baraka esente gy'ofuna teriimu baraka ozikola ne zikutawaanya mu kuzikola abamu tugenda Saudi okkuba ekyeyo ne batubonyaabonya n'olera obwana obutali bubwo obw'omuwalabu bakuvumye bakukubye wallahi oluzifuna n'oziweereza eno ne bazinyaga kubanga teziriimu baraka tosaala dhuhuri yeteeka baraka mu ssente gy'okoze tonenya injiniya gweowa kuzimba nnyumba kunyaga si yeye kiragiro kya Allah omuntu bw'atasaala salatul asri falaisa fi jismihi quwa omubiri gwe tegubaamu maanyi aba munafu tasobola kusituka n'agenda akola ekinaamuleetera ssente tasobola kufuna maanyi gakwata ssimu n'aga akanzimbe nakaloke twogera bye twogera nga byonna biringa ebimuyita emabbali bw'atasaala swala ya magribi omuntu falaisa fi auladihi baraka abaana be tebabaamu mikisa la ilaha illallah abaana bonna b'ozadde onaanyanjaga oli anywa mwenge onaavuma abantu olw'okuba tewasadde magharibi ate bw'otasaala swala ya isha falaisa fi naumihi raha togenda kufuna tulo kiro ogenda kubeerawo bw'olowooza kino bw'olowooza kiri bw'olowooza kino bw'olowooza kiri kati Imaamu Ali kyagamba omusajja wadikatil ghafilin bangi nnyo banafu nnyo mu nsi mw'ogulidde ennyumba laha arbaatu hudud ennyumba eyo eyina empagi 4 n'agamba alhaddul awwal empagi esooka yantahi ila almaut eggwera mu kufa walhaddu thani empagi ey'okubiri yantahi ila alqabr eggwera mu ntaana walhaddu thalith empagi ey'okusatu yantahi ila alhisab eggwera ku lunaku lw'enkomerero walhaddu rabia empagi ey'okuna eggwera imma ila aljanna aw innar bamaze okukubala ogenda mu jjana wazimba nakaloke oba ogenda mu muliro aljannatu jannatuku ejjana yo gwezimba nakaloke weesirikire
nabbi yagamba kullukum sadadkhuluna aljanna, mwenna mugenda kuyingira ejjana. Buli alaba ku namba ye MTN eyo nobaako koweereza ogenda kuyingira ejjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amalayo hadithi n'agamba illa man aba, okujjako abanaalengereza ennamba okuzimba nakaloke n'atafaayo, oyo ye tatawaana na jjana, kubanga ajja kuba gayadde ng'agaanye. Eno ejjana erimu ebintu bingi, kyova olaba tugezaako gikolerera. Allah yagitugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa. Naye gwe muganda wange nkugee ngenda kusabira edduwa bbiri, kanzikuwe kati naye sooka ojje inshallah gye tuba tufundikira nayo ekitundu kyaffe ekisooka, tulabe omusomo gwaffe ogwaleero gugamba nti bino byonna bye tukola ebyokuzimba omuzikiti gwe nakaloke tubikola nga twagala ki? Nyiga sita. Lwanyisa shaitani bw'eba egamba tonyiga gigambe ngenda kunyiga. Leero laga ku maanyi, njagala ndage ku bantu abalaga ku maanyi nga shaitani sitaani emugamba nkutwala mu muliro, yagigambe ngenda mu jjana. Nyiga sita. Era bw'olaba ng'owangudde shaitani n'okwata essimu n'onyiga, wanika emikono ogamba alhamdulillahi rabbil alamin, kubanga yo buli saawa etwagaliza muliro. Sita oginyize, nyigeemu, teekamu 6, onyigeemu 5. Tuli ku MTN, eno e business number *165, ozzeeko *, onyigeemu 3, osembyeyo hash oba akadaala, nyiga okay, bagambe enter merchant code, yingizaamu 35865 onyige okay, bagambe enter amount, yingizaamu sente gy'owulira nti no kati eno ye passport yange ey'ejjana, teekamu ekizike, teekamu eky'ekkumi, olage Allah omukwano, ugambe nkwagala Allah, kino nkiwaggwe sikiwadde mulala. Abalala bagenda ne bakwana abaana obubuwala n'amuweereza emitwalo 4 nga yeetonda. Nsonyiwa mukwano, tebigenze bulungi. Allah n'omuwa 2,000 n'oteetonda na kwetonda, n'agamba ngenda kuwa emitwalo 2 next week, ate ne ku nkomerero osange empeerayo. Teeramu Allah ekyekikuluma, enter amount, teekamu Allah ekikuluma ekyo, onyige okay. Bagenda kuleeta bingi, londako namba emu eriko ekigambo mobile money, bonanyiga okay, bagambe enter pin, bw'ogiyingiza ng'omanyi olwanyisiza shaitani, oli w'amaanyi gwe atagambika. Wulira omusajja Imaamu Ali bwe yamala omugamba ebigambo bino byonna, ekigambo kye yazzaako yamugamba ji'tulaka litaktuba liya ahda shira'il bait wa katabtu liya ahda shira'il maqbara. Nzize wano nga nzize ompandiikira endagaano y'okugula ennyumba, naye gwe ompandiikidde endagaano ya gula ntaana. Bwe yamugamba okusinziira ku bigambo byayogera, ya ilahi saba oweyatera, nyiga *185 ozzeeko *. Sente ezo ziragawa? Zigenda ku muzikiti. Sente ezo tetugenda kusamira balongo. Waliwo abagenda okwalula abalongo ne batandika okuŋŋaanya sente mu kika. Waliwo ayampeereza budget awo n'agamba Sheikh twagala kwabya lumbe, nga ekisooka namba emu ku lisiti nga bataddeko etuleza bbiya ezisoba mu 6. Kati n'angamba kolayo ka contribution tugenda kwabya lumbi. Kati waliwo abalabika ku lisiti ezo nga sente z'owaddeyo zigenda gula mwenge. Gwe sente ye kutwala mu jjana, sente ye zimba nyumba ya Katonda ekutwala mu jjana. Nyiga Airtel 185 zeeko nyigamu 9. Ngenda kwogera omusajja kye yayogera, Imaamu Ali gwe yagamba ebigambo bino byonna. Bonna nyigamu 9 ozzeeko hash oba akadaala. Bw'onyiga okay, bagenda kugamba enter merchant ID. Merchant ID teekamu 3428943 onyige okay, bagambe enter amount, oteekemu awo akasente k'owulira ng'okejje, ogeekano nkejje, twalo 10 ogisuddewo awo ku kakadde, si wabyawo. Kale gy'omutwalo ku 10 si wabyawo, ojje 5,000 ku 5 si wabyawo. Era osabireko Allah ebigambo byo, onyige okay, bagaye enter payment reference, awo yingizaamu erinnya lyo mu reference.
bonayinga bagambe enter pin bonayingize namba ey'ekyama amanya gaagano ngafuna ngenda bakoonako ba ashabul yamin mwe bannannyini mukono gwa ddyo ma ashabul yamin mugenda kubeera na ba mukono gwa ddyo mugenda kulaba ku bantu abalungi mujja nange ogiyingire togenda kulaba ku bantu babi ogenda kubeera mu balungi bokka abaasooka as-sabiquna al-awwalun abaasookera ddala abo abaasooka mugenda kubeera nabo lwaki olw'okuba wakola emirimu emirungi Allah akugasse n'abaakola ebirungi abo omusajja Imaamu Ali bwe yamugamba ebigambo ebyo n'amugamba nazzo mpandiikira endagaano ya nnyumba kati ompandikidde endagaano ya ntaana n'amugamba yeeyo ennyumba gy'ogenda oggula wabula waliwo ennyumba ya Allah gye bayita ejjana bw'oba nga weerekereza ate ejjana yeesinga wulira omusajja kye yaddamu yagamba ya Imaamu owange gwe Imaamu Ali eno ennyumba mu butuufu mbadde nagiguze injesigalize mbeere bulungi ne famire yange naye wallahi okusinziira ku bigambo by'oyogedde ennyumba ngisaddaakidde abagenyi bonna abagenda okukyalanga mu kaalo kano abagenyi abagwira bonna abanajja kakabeere ka guest house twayonoona amannya g'ebintu guest house kati oli bwagiwulira kiswaza kuba abantu balina bye bagenda okumalirayo ebyetaago byabwe naye guest house entuufu kuyamba bagenyi bano abatambula kyovola bagita guest house ennyumba y'omugenyi abuliddwa waasula si kugenda kukolerayo kitajja omusajja yagamba ennyumba yange keefuuke guest house naye guest house eyo egenda kuyamba abantu ba miteeko ebiri al miskin wal ghuraba ba miskini bakateeyamba n'abagenyi bano bankyadde mu kitundu bambi talina gwamanyiiyo nga wagenda okufuna obuddamu yeebake akeera ku makya n'anoonya ak'okulya ne kabula n'agamba kati obudde bwange bwe buno omusajja ennyumba yagisaddaaka gw'osobola okukwata ennyumba n'ogisaddaaka ennyumba yali nnene ennyumba yali nnungi ennyumba gy'ogula n'oyagala chairman naye agijulire teba ya muzannyo naye bw'obanga tosobola kusaddaaka nnyumba kubanga munnaaye ate toyinza kwekakaate godde mu mbeera embi kati ekitono ky'osobola okukola gy'emitwalo 5 n'ozimba nakaloke oliwa ku lisiti ya Mungu oliwa mu bantu betugenda okugamba nti nno Aisha atuuse oliwa mu bantu betugenda okugamba nti nno kati oyo atuuse gwa kutaano bajeti zaina bwadamu embalala tujja kusimba nabo mu layini egi Allah ng'ayagala mu bantu babale bayingire ejjana lwaki tugamba munange namuvuganya kale ajati Zainabu bulina okuyajjanga n'aleeta emitwalo gye 10 ayi Allah nannyini buyinza nze nasobola 15,000 zajjanga buli lunaku waliwo omukyala night ndudde okulaba olayika bambi tokyabaako yajjanga night kulla yawum buli lunaku naye ng'ayinza okwata 10,000 n'alugobereza 10,000 omala owanjagire Allah ogambe ayi Allah nyumba yo gye ndi mu kuwanjagira nyumba yo gye njagala ejjana ewooma fiima mujja n'omwo mulimu ma la aynu ra'at fiima la aynu ra'at mujjana mulimu amaaso gaffe bye gatalabanga ng'ogenda kutuuka wali olobe olozoolere banaye bino atatambulangako obiraba ng'ekirooto naye abatambula kati munfuna n'ova wano n'oyingira mu kibuga ky'e Tanzania n'otuukayo nga bwe nazi ewaabwe ebinazi nga n'ennusu 5 bakuwa ekinazi kati buli lwolaba ekinazi ekyo nga bingi eri wano mu Kampala tebirabika nnyo abamu temubimanyi nabbimanya olozoolera n'ogaba neeyiraba ennazi n'ogenda n'otuuka mu ggwanga lya Amerika ky'osooka okukubako amaaso nga ffe wabeera enfuufu nga bo baateekawo bupavers ng'okuva wano nga Kampala yonna sijja gamba okuva ku paaka obawa Kampala yonna nga bw'ogiraba jangu wano ewali ebinnya ku owino ebiyitiridde ogende owetemu wali mu kavuyo awo ku kalitunsi awo wonna obukyafu obuli nga otuuka mu Amerika nga wonna omusajja yazimbisaawo zipavers ojja kulaba nga amaaso go tegakirabangako ojja kuluzoolera owunge abalala bagenda bugenzi wano Dubai
n'agwa ku kizimbe nga kikuba amazzi ne gawandiika ekigambo n'atunuulira ekizimbe bw'ati naga abasajja bayiiya kati mujja n'ogenda kusangayo ebintu ng'amaaso go tegabirabangako si kyokka nabbi n'ayongerako n'agamba wala uvunu samiat n'amatu ge bitawulirangako ojja kuwuliranga amaloboozi amalungi ag'obuwala obuto obulungi nga gali eyo gakoowoola mujjana gakoowoola ng'abantu abali mujjana temuli wafutwa omukyala yantunuulidde eggulo ne nakuwala ne ŋŋamba ono ssente z'enzaaya zisigaza waliwo omuntu gw'otuuka tolina kye waamukoze naye olw'okuba oyambadde olugoye nga lunyirira yayambadde lukyafu nakkuba ekiiso kati oyo bw'aba n'ekiiso kikwata biki ebitaasa ekiiso gwe saddaaka ennakaloke omuzikiti bw'oguzimba n'ogussaawo ogenda kugamba Allah nannyini buyinza ajja kukkiriza njagala nzire n'erinnya lyo nyingire mu jjana entuufu ng'ejjana eyo eggulwawo linnya lyo kamba wumuzeemu katono sibawa bingi inshallah naye mu dakiika ze ngenza okuwummula 3 njagala nzire nga nsoma erinnya lyo nga nkubuulira ebiri munda mu jjana bannaye nga bingi katudde mbikubuulire tokyusa kalimi kuba abyo ebiwooma inshallah Wala bana ifudde banzibye zempedde kyankweno naawe olowooza babbi ku street be banzibye saabo kankubuulire natikka ebintu byange okuva China ne baŋŋamba neetaaga tiini namba nze nga sigirina neetuma omuntu omulala abindeetere kati ngenze mu URA baŋŋambye ebintu byange tebiri mu manya gange era si byange musayina tiini namba nze kalina bya tiini namba sibitegeera naye nfudde obusete neewola bwewole ye tiini namba byebiki bannange sente zange tax identification number oba giyite namba musuubuzi zewandiisa miwala asasulira emisolo kati ebyebize njifuna ntya bambikola nti ebintu babigonza olina ndagamuntu njirina ogenda bugenzi ku website ya URA www.ura.go.ug awo n'olondako e-services then n'ogenda ku team registration awo n'oteramu n'ennamba yo n'omwaka gwe wazaalibwamu amannya go gajja kwereta automatically awo n'ojjuzaamu n'ebirala bitono nnyo ebyetaagisibwa ng'ennamba y'essimu yo email address yo ne gy'obeera era nga bino osobola obbisanga emabega wandagamuntu yo then n'osubmitinga nga kamesagi kajja direct ku ssimu yo mu dakiika ntono nnyo nga sina bannange bintu bikolera ddala bannaye obugayaavu kibi omanyiti obugayaavu bukuza muti bannange weebale Dangote bannange omponyeza omanye ebintu byange bingi byowonyeza okubbibwa nzizeyo mu URA mbalage nti njirina okubeera ne tini namba kikuyamba mu bintu bingi nnyo okugeza mu kusuubula n'okusuubuza eby'enyamaguzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda okuddizibwa ensimbi okuva ku misolo gy'ozosasula okufuna looni mu banka ez'enjawulo okufuna layisinsi okuva mu government agencies zonna okuwandiisa emmotoka yo n'okugula oba okutunda ettaka. URA tukulaakulanyizibwa mu Uganda. Stanbic Uganda Holdings Limited informs its stakeholders that the annual general meeting will take place on Friday, 2nd June 2023, starting at 11 a.m., both physically and online. Registration for attendance closes at 5 p.m. on Thursday, 1st June. To register for the AGM, dial *284*833# and follow the prompts or email sulagm@image.co.ke. Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf by filling in a proxy form available on www.stanbic.co.ug. For support during registration, call 0762 260 804 or 0758 336 660 or email sulagm@image.co.ke. Shareholders who have not received past declared dividends are requested to email shareholder@kanrigroup.co.ug or call
0757 072 773. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. tulikujjana ogenda kulengera amaaso ge bitalabangako n'amatu nga tegabiwulirangako. Wallahi abantu bawaayo sente agendeko mu kivvulu, naye olw'okuba omuyimbi yavudde Amerika amusuubiramu oluzungu olutali lwa bulijjo aluwulire, amusuubira okumulaba kuba bulijjo amulabira wala ku TV. Kati ekimututte amaaso ge tegamulabangako live, ekyokubiri amatu ge tegamuwulirangako live, nga kyekimututte. Allah akugamba ejjana egenda kubaamu amatu nga tegawuliranga biri eri, ogenda kuwulira amaloboozi. Allah jagamba Daud, ratil kama kunta turatil fi dunia, soma nga bwe wasomanga ku nsi. Dawuda atusomeremu, gwe wali owuliddeko ku Tawurati ng'esomebwa, Zaburi eya Nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam, lw'ojja okuwulira ku ddoboozi lye. Ekyamatu gaali gakiwulidde, abaali ku mulembe gwe bwe baafuna akakiso okuwulira. Ebirala tubirabe nga tetubimanyi. Ejjana lwaki tekuleetera kuzimba nnyumba ya Katonda ng'atusasula mu bungi? Katonda bw'aba akuwa tabala, yakubisizaamu emirundi gy'ayagadde. Ozimbye buzimbi wano muzikiti, naye ye n'agamba kati nkuwadde ekifo ekirungi mu jjana, naye ate era agenda kusinziira ku maanyi gaffe. Toyinza kuŋŋamba muna amaanyi Umaru ge yassa mu Busiraamu, nange Hamza ow'omulembe guno tujja kufuna kyekimu. Ow'ekkumi azze, oyinza obutafaanana wa 1000, era n'ejjana gy'onaabaamu ejja kubaamu ebyenjawulo, kubanga ejjana erimu amadaala. Kyekyagiteesaamu amadaala weeva 10. Ogaye busawo bwa seminti buubwo. Tuvuganye n'ab'embaale, sajja b'embaale ng'embeera yabakuba nnyo, nasembayo genda ng'omusana gubakubye, naye jjo baasonze obukadde obusoba mu 10 nga bazimba muzikiti gw'e Nakaloke. Ow'e Kampala Allah gwasobozeseza n'obeera mu Kampala. Nasanga omuvubuka ng'ali mbaale n'aŋŋamba nze seeka bwe munfunira engeri n'entuuka mu kibuga kimmalira. Ayagala jje, tamanyi waanaasula, tamanyi waanaalya, naye olutuuka obutuusi mu Kampala kimmalira. Oyo yavuddemu miliyoni zisoba mu 10. Ffe ab'e Kampala tuleme okuvaamu at least obukadde 2. Ekiro kino tubwanjula ewa Allah. Obukadde 2 si kinene. Waliwo omuddu wa Allah mu baddu bemmanyi agamba kati njagala jjana, wallahi n'akwata akakadde n'akawaayo. Ejjana tugenze giyingira mu butereevu tugirabe nga tetunnaba. Jangu nsomeko ku linnya lyo, inshallah tukusabire edduwa nga naffe we twesabira Allah atuwe ejjana ennungi. Nyiga sita owa MTN 165. Nyiga ng'ogamba audhu billahi minash shaitani rrajim. Shaitani yo teyagala tukikole, yagala tubeera mbaamu jjana, naye gwe gamba nedda, nina okuyingira ejjana ya Allah nga mpitidde mu kuzimba nnyumba ye muzikiti gwa Nakaloke. Naye bakulaga nti gwe gugenda okubeera namba 2 mu Uganda yonna, obunene obwaguuga bwe gugenda okubaako. Teebereza okunga kuliko olwatanulu. Laba jjo sente zaayanjuddwa ne Haji Karim ze yatutteyo, Managing Director Salam Charity, yazitutte n'aziwaayo sente nnyingi nzibu. N'agamba awo waggwe teebereza nga gwe naawe erinnya lyo liri kwabo abagenzi okutwalayo. Nyiga sita 165 sita ozeeko 3 osembyeyo hash oba akadaala bonna nyiga oke bagenda kugamba enter merchant code teekamu 3 1 5 5865 onyige oke. Bagenda kugamba enter amount, teekamuko kasente owulire ebbwa ku mutima. Ojja kumanya mbu shaitani ogirwanisiza, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Okutya Katonda toyinza kuwulira buwoomi bwako
okujjako nga ekyo kyosinga okwagala kyowaddeyo ku mitwalo 10 singa okwagalako kale 2 ogite naye gibeere security gikuume 8 oba obukadde 10 akakadde kakuume obusigaddewo 9 tukolenga bwe tuti ebintu ojja kulaba ng'ensi etwanguyidde ziteekemu awo ezikuluma bw'omala ozissaamu nyiga namba 4 bagenda kukuleetera ebintu bingi naye londako namba emu eriko ekigambo mobile money bw'onyiga bagambe enter pin bw'onaayingiza namba y'ekyama ajja kufuna erinnya lyo wenzangu wambale busi ya hapo tumekuwa hapo juzi jamani tunawambia jambo la kheri tujenge nyumba ya Mungu ili tuweze kuingia pepo yake. Pepo ya Mungu ina mazuri mengi na ndo maudhui yangu leo. Niko naongelea uzuri wa pepo. Mungu aliweka kila kizuri peponi. Ndo tuko tunaongea. Kwa hivyo nawaombeni mje. Leta 10,000 yako, leta 20,000, leta 100,000, hata milioni. Useme ewe Allah, nina shida nyingi lakini hizi pesa wacha zinichungie biashara yangu. Ai Allah, hizi pesa wacha zinisaidie niingie pepo yako. Na Mungu ataikupa. Na kuapia kwa sababu ndo mwenye rahma, ndo mwingi wa kugawa ya Allah. Mbona anagawa sana? Tutaona hapa. Bonyeza nyota 165, ubonyeze nyota, hapo bonyeza 3. Bonyeza alama ya rerwe hash, ubonyeze sawa. Watakwambia enter merchant code. Merchant code ni 315865. 315865. Ubonyeze sawa. Watakwambia enter amount, uingize pesa zenye unasikia unampa Mola wako. Ubonyeze sawa, wataleta mengi lakini chagua number 1 ni mobile money namba 1. Uchague mobile money. Ukibonyeza sawa, watakwambia enter pin, uingize namba yako ya siri, nitapata jina lako hapa. Wa Airtel, Airtel onyiga 618 6 nozako mwenda nosembya hash. Bonyiga okene bagamba enter merchant ID, teka mu 3 2 9 osembyeyo mwenda. 3 2 9 sembyayo mwenda. Bonyiga bagenda kugamba enter amount, teka mwawe ekikuluma. Njagala kusoma wano bantu, njagala nsomeremu kuwe 10 leero. Njagala nsomeremu kuwaka kadde leero. Naye nga lwaki agamba njagala jana ya Allah. Bonayiga bagenda kusaba reference, registering erinnya lye wa Allah. Au mu reference teka uisima Hamza Hafswa Aisha, teka wao mu reference. Naye erinnya lyo lyogerereko ebigambo kubanga sente yejja ku mulimo gwa Mungu. Onyige bagambe enter pin, bonayingize namba y'ekyama erinnya lyo nja difuna. Kansoke mbawe ku report. Nyina Hasani Zungu otuse, Swabra Nambas otuse, Kulatein Abdallah otuse, Nakamanya Aisha mashallah mutwala gugumu mu 10 otuse, webalidala Ahmed Firdaus otuse, Aisha Nabwir otuse, Hassan Iga otuse, Faisal Swalha otuse, Jamiru Rumu otuse, Namsazi Hindu otuse, Sekajja Abdul Qadir kati gwe nambemu. Omukyala yabadde atukulembedde ne wabawo omwami amugamba sooka okomewo twogeremuko, amutadde wansi aweereze emitwalo 210. Barakallahu fikum Sekajja, Allah atuyingize jana wamunza agikusabira nawe. Fauzi Hussein natuuka, n'abawanuka Hasfa obubaka butuuse, Aisha nakanjako obubaka mbulabye, Zubeda nabbosa n'agamba Abdul Qadir mwe mutuwasa naye. Zubeda kata kujjeyo omusinzeko nusolo 10. Ya ilahi sama olwo ogera okulaba nga ali mujjaneyo waggulu kokko nga goli wansi wano nga 10 lwange lwe lwantwala eyo. Allah asasula mu bungi bw'abaddiza. Rashida Nakalembe otuse, barakallahu fiki. Fatuma Nalugemwa otuse, Amisi Kalemo otuse, Sulaiti Kato. Asajja leero baagala jana ya Mungu ya Rab. Sulaiti Kato naye awereze emitwalo 2, kitegeeza naye agenze mu kifo kya 2. Fatuma Nabido, Navuga Rehma, Sumaya Zawede, Shakira Naigaga nga bulijjo, Zainab Adam Al-Hajjat
oyo tuyinza butamwogera kuno tamulaba atuuse. Tusaba Allah nanyini buyinza akuwejjana na bonna bendi mu kusoma abawejjana. Yahya Wambuga, Sifa Nalutaya, Kitayimbo Abdul Kyamuzi, Serwadda Abdu, Moses Kirya, Aisha Nakanwaji, Rukia Kyambadde, Dirisa Segawa, Paulo Kyewalyanga, Dimba Amina nga bulijjo. Dimba muntu wa bulijjo. Saba Allah atuyingize jjana ffenna bensoma ne Dimba n'abalala. Nabankema Aisha, Rehma Nasali, Sumaya Namato, Nakayiwa Laila, Kuraishi Jomba, Zaria Namumbya, Muhammad Nkoseka, Nasifa Takusanya, Maria Nakasi, Yasini Kizito, Vincent Katabazi, twalugwe nagusawo mashallah, Saubati Biwa, Munyu Zaitun, Lois Taibwa, Maimuna Nakawoya, Kayongo Juma, Umar Wanyonyi, Nasaka Hasifa, Ibrahimu Ndaula, Yasini Mubiru, Fatuma Namaganda, Zulaika Bright, Hamida Nasuna, Feruzi Yusuf, Muhindo Faruk, Magembe Mariam, Aksa Musebaka, Rajabu Kabisanga, Hajara Namwanje. Ayi Allah, abaddu bwabo baagala jjana kibawe, bayingiriza jjana ya Allah bighairi hisab, nga tubabaze nnyo buli gwe nsomye ku linnya. Ayi Allah, abantu bano balina bizinensi naye ate zikyesibye. Ayi Allah, nunula bizinensi z'abaddu abo banunudde omuzikiti gwo, zisituke bategeerekebwe nga sente eyingira. Bwe baba balina amasomero gasitule, abalina woteeri mu bo, ayi Allah, abantu balyenga waabwe, emmere giwoomese. Ya dhal quwwati wal jabarut. Ayi Allah, mu bo mulimu abanoonyeza dde libawenga ddungi. Ayi Allah, mu bo mulimu abanoonya abakyala babawenga balungi. Ayi Allah, mu bo mulimu abanoonya abaami bawa abalungi. Ayi Allah, nanyini buyinza, mu bo bano abaddu bo waliwo abawanjaga ng'embeera y'ensi emususseeko, ak'okulya kamwetaza. Ayi Allah, akakulya kaabwe kabeeze kumpi wano, olukumi lwawaddeyo lifuuke essanyu lye mu nsi muno. Ayi Allah, nanyini buyinza, bawe obulungi ku nsi, obawe n'obulungi ku nkomerero. Edduwa esembayo eri gye nebaga ey'enjawulo njagala njiweeyo ffenna nga tumaze okuggwaayo. Kati sooka ojje ogenda kunyiga sita owa MTN sita emu 65 zaako sita nyigamu esatu sembyayo hash oba akadala. Bonna nyiga oke bagenda kugamba enter merchant code 3 emu gy'oyingizaamu 58 negoberera 65 neddako 315865. Bwonyiga oke bagambe enter amount, awo teekawo kogamba mbu kano kantwala mu jjana yange. Awo yogererawo ebigambo. Oyina ekikebe ky'eddagala ng'omira buli saawa eddagala, ng'awo oteekawo ky'oteekawo ng'olema okuteekawo ekyewa Mungu. Gamba ayi Allah, wano nyingizaawo 10 lyange naye eddagala lino likendeere. Ebidagala by'omira biveebwo. Ya dhal quwwati wal jabarut. Abakubanja bakendeere, oleme kukakibwa mbeere kutwale mu riba. Yogereraawo ng'oyingizaamu amount. Bantu bangi bemmanyi bagenze mu riba olw'embeera emunyize. Tusaba Allah tutaase embeera eyo. Nyiga oke bagenda kukuleetera bingi naye londako mobile money kyoba oserekitinga omunamba emu. Bonna nyiga oke nga bagamba enter pin ng'oyingizaamu enamba ey'ekyama. Airtel onyiga star emu 85 star 9 hash. Onyige oke bakusabe merchant ID, teekamu 3 2 9 8 osembyeyo 9 3 2 9 8. Onyige oke bagenda kugamba enter amount. Awo teekamu ng'oyogera wanjaga kaaba. Bw'oba onoonya mukyala mukaabirirawo. Basingo mother bayitiridde, basingo father bayitiridde, mbu takyayagala kudda mu bufumbo. Ensonga bamubuuza kiki? Nti takyalaba mutuufu. Musabiraawo mutuufu. Gamba ayi Allah, ngenze kuteekayo kizike kyange kino naye nsuula ku mukyala gwenjagala. Oyogere n'ebisaanizo. Wallahi Allah ajja mukuwa. Allah akoledde abantu ebyamagero, gwe lwaki takolera? Oyina kye wamukola? Tekiriiwo. Tewali kinene kyonna ebbanga ly'omala nga tewakola shiriki Allah kyatayinza kuweerako. Bw'omala nyiga oke bagambe enter payment reference, awo teekamu erinnya lyo naffe lye twagala okusinziirako tukuwe ku dduwa. Bwe naalisoma wano nga nkuwa ku dduwa.
bonanyiga okenga bagamba enter pin bonayingiza enamba y'ekyama erinnya ligenda kutuuka wulira ebigambo ono byayogera bwe mbyogera mpulira saagala kumala n'agamba falmautu la shakka yufunina wa yufuniha ensi eno okufa kuginoonya nga bwe kutunoonya naffe i'mal lidaari ghadin ridwanu khazinuha waljaru ahmad kolerera ennyumba y'enkya ng'omukuumi waayo ye ridwan malayika ekuuma ejjana bagiyita ridwan ogenda kubeera muliraano wa nabbi sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi omanyi gwe obulungi nabbi bwaliko nabbi okumusemberera obusemberezi kyokka ni'ma kyengera kati ogenda kubeera muliraano wa nabbi sallallahu alaihi wasallam laisa fil janna laylan wala nahar mujjana temuliimu kiro na misana allah atugamba atya mu qur'ani ekitiibwa kubanga tudaau binuuri lghaffar allah yagenda obbawa ekitangaala kyabwe la yarawuna fiha shamsan wala zamharira allah atugamba mu qur'ani ekitiibwa mujjana temugenda kubaayo kasana kangi ate temugenda kubaayo nzikiza tewali kwebaka yekakati biri ebyokulya nga weebaka ebyokulya bijjudde bwe biti nga weebaka onoonya ki ku tulo wazimba muzikiti gwo gw'ennakaloke weebaka ate tojja tuwuliranga singa bino byosula teweebase n'okeera ku makya ng'ojula gwira bantu tewali kwebaka aye n'otyo tojja tuwulira oli ayinza okwebuza abaffe ate nze mukyala wange n'agenda ntya mu mbeera zange naye allah ajja kuba amumpadde allah ajja tuteerangawo katen agambe kati mweyawulire ogende mu mbeera zo ne mukyala wo la ilaha illa walida wal akhirin ejjana nze ojula ogamba oba singa ebadde eyingirikika enkya neŋŋenda bugenzi mujjana tewali kiro tewali mujjana tewali kasiki ka mbaga tewali kutwala kisambi kya muko tewali kutwala nkoko ya muko tewali kwetikka mapipa maduramu nti ogenze kwanjula mujjana omukyala gw'onaawasa tewali kugamba nti nno omuwooye muwala wa gundi ku mahale ga mitwalo 5 tewali ogenda kulengera bulengezi mwana wa buwala wallahi naye akulengere tatabassamun nga museka tewali fitina yaki mulya byabwerere munywa byabwerere okwambala kwa bwerere fitina yaki mwazimba nakaluki tewagenda kuba fitina kubanga ekitukwase fitina abantu okusinga olw'okuba tulina bye tulaba bannaffe bye batusinga kati tugiyingire olonda omukyala gw'oyagala ogenda owangaale naye nga tewamusasulira wamusasulira ki esente ene gy'ey'ennakaloke ge mahale gaago omukyala w'okunkomerero esente eno gy'owa ey'ennakaloke yemmereyo ey'okunkomerero wulira emmere bw'ogenda ogifunanga ogenda kubanga bw'otyo olowooza ogambe wallahi mpulira misinga kakoko ka KFC oba oli awo akawala akato kajje kakuleetere KFC yo gy'olowoozezza tewali kukuba ngalo wa gharas tewali wadde kuba kadde waliwo hoteli ez'amaanyi ezo nga tewali kuleekaana baateekawo obudde ku mmeeza okuba akadde bwoti n'oyita agenda okuweereza weeyita oba n'okuba mu ngalo tebigenda kubaayo lwaki mujja n'ekigenda okubaayo bw'oliwuliranga ng'olina ky'oyagadde ya ilahi sama allah nga atwagala allah nga mulungi allah nga wakitiibwa ogenda gamba alhamdulillahi ojja kusooka tugambe oyo yezza tugambye nti KFC gy'oyagala KFC ogiroozeza enkoko eriko ebyokulya bagitaddeko obuwunga olowoozeza ku milkshake buli lw'omugamba munno mukuleetera ajula okukolimira mujja n'ogenda mulowooza bulowooza bw'onaalowooza ekyokulya n'okyagala ojja gamba subhanaka allahumma tewali gamba weeyita ebyo tabiriyo mujjana naawe omusajja akuba mu ngalo omusajja aba wa kitiibwa aye togenda kunyeenya kadde mujjana nga wazimba nakaloke siiringi yonna nga gwe olinako eyo nyumba ya allah tewali kuba ngalo ojaga subhanaka allahumma
bw'ona agamba subhanaka allahumma malayika zigenda kuddamu oluzikuleetedde byoyagala kuba biri ogenda birowooza bulowooza ogambye subhanaka allahumma byoyagala babikuleetedde obaleese bifurutisi olaba ku ntende ziri awo olaba ku mawanga ziri awo ogenda okulaba omuceere gwegoma nga bwoba wali muli wa piraawo kakati bwe zimala zigambe salaamun alaik beera mirembe lya bulungi pomegranate zo ntende zigaye bulungi n'enkoma mawanga omuceere piraawo mulye bulungi kikeefu si kirye bulungi wallahi milk shake si wakupima nanti eri waliwo enzizi nga zikamata ziseeyeeya mata nga mata g'olaba agaserengeta bwoti n'otega ekikopo milk shake oba onywa kadomolo gyakanywa kati malayika zimala okuleetera bakuweereza ofunye ebyokulya byo zigambe salaamun alaik nywa bulungi emirembe gibeere gy'oli fayaruddu llahu labdu qailan omuddu yajja kuddamu ono gwe bagambye mbu lya bulungi obeere emirembe agambe alhamdulillah ayi allah nkwebaza obujulizi obwo tubujjawa allah yagamba alhamdulillahi rabbil alamin wulira kye yagamba da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ebigambo ebyo tubijja mu aya eyo byonna da'wahum fiha subhanak bw'ona ayagala omuceero ojja kugamba allahumma subhanaka allahumma abaweereza mujja n'obuwala obuto obunyirira bumanye mbu mukama waffe alina kyagamba buleete malayika bwe bamala okusika okugabula zigambe salaamun alaika milk shake takutuga nywa bulungi kidomola kikyo mirembe gibeere naawe kati ono bw'anaawulira nga malayika zimugaye salaamun alaika ajja kuddamu ng'afundikira agambe wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ajja gamba alhamdulillahi rabbil alamin nebaza katonda mutendereza ampadde ebyokulya naye nga wallahi wazimba buzimbi nakaloke ng'olina mutwalo gwe wateeka ku nakaloke ng'olina 10 lyewateeka ku nakaloke omukyala akyawasika ennaku zino naye omukyala wali ogenda kulonda b'oyagala wulira ekyama ekiri ku bakyala b'omujjana omukyala yali agondera bbaawe ku nsi ye mukyala kyasinza obulungi ye nabalungi w'ejjana era gwe omukyala gwe tugenda okusaba erinnya wano nsaba allah akufuule nga gwe nalulungi w'ejjana hadija kyeyune mashallah allah nsaba akufuule nalulungi w'ejjana hadija awadde emitwalo gyegi 2 mansuuli lumbuye naye naawe omutwalo gwe isaya masereka naawe omutwalo juma magole isa mwesije jaliru makungu bano bonna bagamba twagala jjana ngenda bawe edduwa mungu agibawe livingstone ziryawulwawo dalila nabagala champion sulaiman nakibule adija margaret namuli janat hanifa nakalima shirat nabemba nabudde shamim sharifa mulala amina nansubuga yadha alquwati waljabarut allah basajja bo bano n'abakyala bano bowulidde wano allah bawejjana yedduwa gye nagambye okusoma ndooza kabukyanzi gyambadde sikyebawanga nga njijja ku mutima nga leero nsaba allah abampeera ejjana nanga mpejjana ne bazadde baffe abawejjana atandikire ku maama wange allah akuwejjana jati amina adde ku maama owuwo gwandaba kati allah amuwejjana adde ku maama wa buli muntu gwensomye erinnya wano allah amuwejjana yazaala adde ku buli muntu yenna ng'asuubira okuzaala nga tazaala nga naye ng'erinnya erirabise allah amuwejjana nga ye maama ow'okubeera allah nanyini buyinza abantu bano we bejje beerekereza beera ng'ozaawo emirundi 10 oli bw'aba nga ajje mutwalo za mu bizinensi y'emitwalo 10 allah situkulagira naye tukusaba ye kakati tunagamba tutya ntukusaba nga bw'otyo bwe watusuubiza ate toyawukana ku ndagaano waliwo ebigambo bye ŋŋenda okwogera ayi allah ne neepimamu ne ŋŋamba nzaani nze naye naawe gwe allah ya arhamar rahimin gwe nannyini kugaba buli kimu inshallah edduwa yange esembayo kangibawe nga ndi wano emabbali naawe buli omu beera nga weesabira ya ilahi lawalina walakhirina akkirize tujja kusinkana olulala awo wennyini weŋŋenda okujja akati ŋŋamba buulira obulungi obuli mu jjana tudde mu dduwa kati nzize emabbali wano mbasabire namwe mwesabire allah akkirize. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحصي يا الله